media. Katika tufune that special branch eyo special police eyo police eyo special ekwata n'abamajja abalwanka zonna kakati bajja kujja bakwatibwa n'obuna bona badisa kiro kyaleero amakaga olaba amakaga ag'ekitiibwa kati n'ojja nti nno ogamenya NFA kakati wano okibira kiwa bajjemu n'ekiraga amalaalo g'abasirikale bamuwadde ennaku bbiri nga tebagalawo omuntu wano ennaku ezo tebamuwadde. Tuyanza sewo NFA teyajja kuwamba ggwanga. President Museveni yajja kuleeta fundamental change ku lw'abantu, yajja kulwanirira abantu, teyajja kulwanirira NFA. Ekyo bagambye nti oyo ye mulabe wa Museveni asooka mbadde Nakasongola, mbadde Kyankwanzi, mbadde Mubende, mbadde Kasanda, Nakasongola, wane Kayunga, NFA yereese obutali era tebayinza kweyongera kubanga bakyali mu operation. Wano baveeyo bagende mu ofiisi zaabwe, babawo omusaala bajja omusaala gwabwe, naye tebajja kubeera wano nga batulugunya abantu ba Museveni ne chairman wa NRM ali wano akirabye. So the message has reached. Lukyamuzi ajjewo aleete amajege military Sabalanje bamuwa okukwata abalowooza tebakwatibwako bajje. Sebo twala obubaka buno n'ekirala kyaleero oba kisoboka ajje abajjeko. Ebyapa byonna ebyakolebwa okwo bisazizaamu katika nasinziira ku article 237 2A ya constitution kubanga kukiina tekubako ekyapa ekirina bakolako president ebatera ku mati nebasa ku mati ate nga bebisazizaamu kati saagala kuwulira kubanga constitution egamba ebyapa ebyo ebikolebwa bwe biti biba bifu void before abinishio before bakulobereye lolo tusagala kulira na commissioner ya legislation amamba kipita kati public hearing process ya kusati bamu ekintu kifulu era wano kati bali wongera kusati bamu kwa kibali yapa abantu mugende mugenzi mukaza byamwe of titles Commercial Department of Commissioner of Land Registration bebakola ebyapa ne bakola ebyapa ku byapa ne bawa ebyapa mu forest ate nga abasiga bannamateeka bakimanyi nti mu forest temukolebwa mu byapa. Omuntu ali waali Section 58 Holland Act egamba nti oyo ali ku ttaka eryo ettaka teriba available for allocation by district board kubanga liriko omuntu oba authority. Kati kuno okuliko abantu nakyo terina kuweebwa muntu yenna. Kakati sebo omwe mwenna abakubiddwa mbasekerera obwavu omujega muva mutya ku ttaka lyammwe litali forest. Kakati mwenna mbaduumira muddeeyo mu bibanja byammwe. Wano tewali forest, wano waliwo ettaka ery'abantu. Forest reserve. Where is the forest here? Wanani alabe anali aba ekibira wano. For the common good of us, in trust for the people. Even so,
forest. Tega egamba forest first. There must be a forest first. Wateekwa okubaawo ekibira. Kakati wano tewali kibira. Alaba ekibira wano. Ekibira liba ttaka na miti. Ate ng'emiti egyo mingi nnyo. Nga kuliko emiti emikulu n'emito. Nga mulimu n'obusolo bwe tuyigga. Nga mulimu n'obusitreams obwaliva obuyitamu. Nga mulimu n'ebinyonyi, mulimu n'ebintu bye tulya. Kati wano biruwa. Wano tewali kibira. Forest Reserve NFA. Kwata ebibyo oddeyo gye wava. Omulabe wa President Museveni asooka ye NFA. Yayagala okumujja ku bantu be yalwanirira. Abalala abo abalimi bandi bonna mwena mwalwana ne Yoweri Kaguta Museveni. Mwe mwamusuza, mwe mwamukweka, mwe mwamuliisa. Ate kati babagala babajje bamwamuggyeko. Tekijja kusobokera tebajja kusoboka. NFA ekikoze Luwona nedira abalima ebikajju nebasaako yo yennyini yeyonoonye environment. Noolwekyo ekibiina ekyo ekya NFA bakigalewo, gavumenti ekigalewo. Kulagira kaakati gamba omusajja ono omuyise commissioner wa police protect olabise nti omutwala ng'omuntu owaawe eggulu ennyo. Kugamba nti mugobe mu disitulikiti kati tebawetaaga. Yonna uniti yonna genda. Abantu bano bajja kwekuumira ekitundu kyabwe. Jamuwandikira abakwata abo bali mu NFA bamunyamunyise bebagobya abantu ekasanda, bebagobya abantu emubende, bebagobya abantu nakasongola, bebagobya emubende wana ekayunga. Abalala wonna bebabunyabunya abantu. Bwe bamala okukikola nga baleeta kati kye bayita environmental protection. Nga badda ku bantu nga babakuba emiggo. Kale mwe abakola ebyapa ne mukola ebyapa ku byapa, mwe mwenna abali mu department ya land registration, mwenna mwe balabe b'abantu mu Uganda, era mwe muleese entalo zino ne mukola ekyapa ku kyapa, ne mutuuza ekyapa ku kyapa, ne muddira oli alina lizo ne muwa freehold. Ssaabasajja yageddeko freehold ne leasehold. Zonna zikolebwa Ministry of Lands nga ziyitibwa baregistrar baffe ng'akulemberwa Commission of Land Registration. Kati department eyo yonna nja kukola campaign yonna ekyusibwe. Nase kukimala kimaze Minisita alina obulungi bwa maanyi, bakugobaganya n'abazzukulu, baagala kutugobawo okuddewa. Ate baleeta abalinawo obusobozi ne baleeta abo badde mu bifo byabwe kudde ku makubo. Nze mbadde nsaba minisita oba osobola nga wajja akukwatala abanaku tebasobola okubeera okudde abaagala okuma emiti biina ennaku y'amaanyi. Naye ssebo wali ekiira waffe chairman naye wali wano wa LC1 bawafuuse eddwaniro. Omusirikale bamuyita Gaine Enoka yagabanawo yiika 15. Kyangungu yagabanawo yiika 24. Naye abasirikale abali wali uniform zaabwe teziriko namba oba linnya ng'oyo waffe akukuumye nga bwe tumula abasaazi. Tekuli emmotoka buli embeera kasobola buli embe ebbaale olina okusasula sebedde n'oyitawo.
obuzibu bwe tulina abantu basobola nga tukulembera tukubiddwa emiggo naye nga tuwanirira kibira kino oba ttaka abantu baffe baliko ffe ekitundu kya Bbaale kikolebwa LCs 27 zeziri mu ggombolola lyaffe naye LCs 12 ziri ku kino ku ttaka lino. Saba obukuusa buli mu ofiisi ya NFA ekitagambika era kitukoze byokubanga nga tebaliwo wano naye bakyasinza okutawanga bawaliriza mukama waffe ekyamanyi wa NRM lusina yaleeta abantu n'abaliweenu mukama wange neboba ogambe ekola layini wano buli muntu n'omubuuza naga muntu gy'alina egamba kayunga sabukawunde egamba disitulikiti eno yonna naye baleeta abantu ne babateekera abaana baffe babakubye obutagambi babakubye emiggo chairman 5 ne chairman NRM ne batuyamba batwala abaana babayisemu bululi ne batwala okujinjawo ebokubirako dikisa indisibo yatuyamba abantu okubatu naye bakayunga tetukyalina kusa kwonna era singa sibakubwabo mukama wange twalibe mukusubira okuweera nakino njagala okutusaba mukama wange mubwombefu era twewuliza okubanga olwaleero okujjaku tuleeteddeko RDC batukubye emiggo ku mibeera yonna naye nga aliwali n'okutavaayo nze kitali okuseega wano yalira amataba enkaaga ate eyo myaka emeka nzalibwawanaamubazeewaze wano abaza okuseega kuno afe tuli kuno naye babagenze nga boogera kubanga bagala kubuzaabuza mukyamanyonalemu ekyamanayo C5 kubaleeta bakolo okuva eyo babateeke kutala semusibeti kino ekyo fe abakuno oketuli naye bano bwe baleeta bakyangungu ne banne ebakasirawo balina gye bava ne babaleeta kuno noza bwe baleeta balala bwe boogera naye fe kubanga tetubakola ki tetubategeranga tetubalaba nze lwakuba nti sirina kusoboza kutuka pulezidenti Museveni singa nalina kanyonyi naliyeza okutabira kubiri mugambe pulezidenti aregisita yange ate nga yemubakawo wetaka wakayunga naye tofuddeeyo kati omuntu ati ani mwana ani atali mwana wetaati webakuwa abaana b'ekayunga ono yekitamwe kakati ani mwana ani atali mwana atwaki okuba abantu baffe emiggo ng'ate neega abalimanyi oti ekibira ekyekiwuula era nakyo bakoza lukujjukujju baleeta amaze negakuma ekibira twakita bwe zirima abantu ne babakubayo nakini era bwe bakoze tukamanga amaze gali wamizi ogamba tuli mu ttalo amaje agali muno ogamba tuli mu ttalo kati n'omwana yalibadde atambula agenda anoonyeza omwana w'enku omuzadde muteba kyamukkiriza naye obulwadde bwetulina wano nga bozze twagala kukusaba otuyambe otusa amawulire wa mukama waffe pulezidenti nti abantu bano ab'ekayunga okujjako ng'alina gyanatwala naye tukkiriza batukuliremu n'amasasi mu buvanjaga tetulina gye tugenda omwe batuzaala okusingira ddala ofiisi ya RDC yo tulina gyebirambidde ddala twetwale tukola ripoti nga twabuze twatukumbula bakubibwa emiggo egy'enjawulo mulimu abasirikale muno tusula mu nsiko tulaba tubadde mu nsiko olwokubanga tuli bakulembeze twogerera abantu naye ng'omukulu esimu kandabe so n'olwekyo minisita n'abakulembeze abalala ensonga eyo abantu balina obulungi batwalibwa ebyabaale byabwe nga bwobulire boogera tebatambula lukka batako nga bayamba abawana abatonotono naye nga bayamba abo tebayinza kuba namaanyi nnyo ng'ate abayaba waggulu tebase nze kusaba ekintu kimu nga mwogere nti oyamba abantu bano basigale mu bibanja byabwe banime nga tebaliiko omuntu abatataganya kubanga onaddala omukyala naye avuloogera kwabira wamangalo nendala wezisera twasiwala naye bagamba nti ye amini yamugwawo n'abawanebawadda tetwamanya ebutwakatutulabanga waali emyaka gyona nolwekyo twebuuza NFA nabana abantu twakati abaana kyogereko n'agamba twalipakabulaga ntibanayinza twalinaka kyapa kyawa tulina obuzibu obwo tusaba abatuuze bano basigale bali kutobyalo
abatuuze meeting gye nalimu ne ED wa NFA nga naye yeebuuza ani adiployinga mu kibira era ani akwata abantu ng'akulira NFA akola ki? Ekibira kino kyagabanibwa abantu gano ge mazima. Abantu abo bagabana ekibira kino banene mu magye, banene mu poliisi, era abantu abo be badiployinga. NFA teryaweya ku deployment yonna ku kibira kya Bajo. Ekyo ne mu meeting gye twalimu kyawandiikibwa bulungi. Era kwebuuza mu meeting eyo waliwo omwami yatwala enforcement ndowooza mu NFA mutugavu bamuyita erinnya sisobola kulijjukira. Baamubuuza wadiployinga otya kubanga ekibira kino tekuliko kibira si ebibira nga wano mabira forest basala emiti wabula eno reserve eyateekebwawo okusimbako emiti tekuliko miti. Kakati deployment muziyiza ki? Naye ekituufu twakizuula mu lukiiko olwo nti abantu abaafuna ku ttaka nga Keno Kayanja alinako acres 3.5 ate Keno Kayanja NFA yeyamuwa kusango be ne bamugobayo ne bamuliloketinga ne bamuleeta e Kayunga. Kuliko Kano Kyangungu alinako acres 15, komishona waline alinako naye ttaka naye nga lino ettaka libagaba ebibanja by'abanyinaffe n'abaganda baffe kwe bakwata ndowooza babeera ku GPS. Kyendowooza ekikolwa ekyo kya bunyoomi nga bwe bagazeetinga nemmanve nefuuka indasitol area. Ku kibira kuno tulinako nekiramotozi erinako square miles 2, tulinako Kayunga Sugar erinako square miles 2. Badde njagala kusaba ekibira kino palamenti ekiwa abantu baffe kuba tebalina bagenda kudda ettaka lino banyowe bakozese kubakatola mu nsi yange. Nebanziza nnyo neyanze tetukyalina kibira kyonna Baale naye tulina ettaka ery'ebibira era ettaka eryo ery'ebibira abantu bano kwe bakolera emirimu egisinga. Kakati NFA yandibadde ennyonnyola ebibira byalagawa bifuukemu ettaka ery'ebibira, kitegeeza waliwo vulugu mungi. Naye tekukyali muti era kitukoze bulungi oyise kukuba okukase ng'obadde ne kutusi twalibadde tuyitamu olambule kye bagamba nti kibira era batulugunya abantu bakiveeko. NFA is developing a very wrong hypothesis which cannot be proven. Bagamba bazeewo okuzaawo kibira era baagala banasimba emiti. Tebasomeseza abantu bano ngeri ki gye bayinza simbamu miti oba nti bagibawe nabo basimbe nti bagaanye era balemereddwa. Naye bajja kuzina ndowooza yaabwe ne bagamba tuzaawo kibira. Mu kuzaawo ekibira ne baleeta abantu baabwe. Honorable Minister, nsaba onoonyereze nnyo mu ofiisi ye ey'emukono engeri ebyapa gye bigabibwamu era kyekireese endooliito ez'amaanyi. Sinakindi ne officers abasinga mu bakyusekyuse. Ofiisa bw'alwabamu emyaka 5, 10, 30 ng'akyali mu kifo kyekimu aba amaze okuzuula awali abantu abajega naye nga batudde ku public land, ye n'afuna omuntu omulala gw'ayitamu n'afunawo ekyapa ng'ekyapa kisoma Kalira Jowero naye nga nnyini kyo ye Tebandeke. Ensonga eyo ereese nnyo vulugu mu kitundu kyaffe. Mulina basurveyors, mulina ebyuma ebikozesebwa, mulina stationaries, mulina motoka ezidduka n'okusinga n'eyange, mulina abaana bonna abakola ne security mugirina. Nsonga kyerobera okulagira basurveyors bonna mu districts ez'enjawulo bakwatagane n'obukiiko bwa area land committees basurveyinge public land si zonna. Public land ezo buli omu afuneko obwannannyini obwenkomeredde bamuwe ekyapa. Tulaba nga kintu kitono. Abakozi abo batudde butuuzi eyo basasula omusaala buli mwezi naye ki kye bakola?
bino byonna bikola bya bulabayi NFA yekubaganya abantu nze sikirinamu kubuusabuusa bweba siyo yekobaana n'abalala twagala okumanya ani adiployinga abantu bano under whose directives and orders are these people are deployed on this forest reserve. Bwe tunaakimanya ekyo kijja kuyambako. Are these people bona fide and lawful occupants oba nedda? Twagala okumanya endooliito z'ettaka mu kayunga zinaakendeera zitya? Nze mpuliriza bulungi emisomo gyo. Some of the causes are historical. Ziyinza obutavaawo mangu naye zinaakendeera zitya? Ng'ovudde ku Bajo ku nsonga z'ekibira tulina ettaka